Essula gye ndiko yakutaano egamba nti Entumbi Ekwata Enjovu Mbayiwa Nasiiba Amakaya. Essaawa ennya bwe zaawera Mbayiwa n'agenda mu bank. Bwe yavaayo n'abeerako ng'atambula mu nguudo z'omu Kampala ayisizeeko obudde. Yagendanga bwe yeekebera munda n'abasajja mu bikola. Yagendanga yeekebera mu ndabirwamu z'omu madirisa ku maduuka alabe bwanyumye. Ye sajja talimu lukazikazi ono. Ebyo byaffe bane mu bitulekere. Obeera omusajja oyo n'omulaba abasajja mwatandika n'okweyerusa kyova mwaki. Banenze guno omulembe kye gunaaleeta sikiraba. Abasajja mweyerusa. Oyirolaba nga yeetaddeko ekiziga ameremenya. Ne mulyoka nno muddugala obumwa ne bubabanga obwekkovu nga mweyerusa. Kati laba ono ayeekebera mu ndabirwamu. Baona okulaba abasajja abeeraba mu ndabirwamu. Kati yagendanga mbu yeeraba mu ndabirwamu mu madirisa alabe bwanyumye mu byambalo bye. Ono omusajja aweera ono. Yali yasazeewo dda nti mukama we bw'anaamubuuza ekimulwisizaayo ajja kumulimba nti yabadde n'abalwadde bangi n'alwawo okumutuukako. Yatambulanga eno bw'alabirira buli lwe yalengeranga emmotoka ey'ekika kya Toyota entono enjeru n'agyekwekanga atya nti yandiba eya mukama we. Essaawa bwe zaawera 7 n'ayambuka ku woteri eyitibwa Elite. Yagenda amameeme gamukubagana nga gamutundugga ng'alowooza nti oba nno ndibassa anajja oba tajje. Era nga bwe yeebuuza n'engeri gy'anaamutwalamu oba anaamulengezza tamusiime oba by'anaamukolera by'atasiime. Yagenda okutuuka mu kisenge ekituulirwamu abagenyi. Yasanga ndibasa yagguse dda. Olaba kikuuzi nga yagguse dda ali awo ne banna abalala babandaba oluwala olunyuunyuuzi. Banna abalala wabandaba basatu. Ye waakuna banyumya. Yasooka kulowooza nti mpozi bamanyi bamanyi beesangirizaawo. Yasooka kubeera awo n'abalamu n'asiriikirizaamu n'agenda mu kiyigo okwekebera. Ngena ne yeekeberamu katono alaba obanga amapeesa ge gonna ag'essaati n'ag'empale masibe bulungi. Ekyo kituufu. Sajja bamu mutambula temusibye zipu zammwe. Era obanga tewali buntuntu bugudde ku ngoye ze obuyinza okumuswaza. Bwe yalabanga ali bulungi kwe kutambula mpolampola ng'alaga ndibassa ne banne we gye baali. Bonna ne bamwegeka amaaso. Kabula kata bamubuuze n'entambula ng'alowooza nti mpozi aliko ekitali kituufu kye baali batunuulira. Abawala batunula. Bwe yabatuukako n'abalamusa. N'endibassa n'atandika okwanjula banne kinoomu. Omu nga mbu ye Keeti kwaliko nze nga sitera genda mu binyumunyumu ebyo. Mbu kwaliko Keeti, omulala nga ye Ayisa naye yakwata empaawo. N'owookusatu nga ye Nattu. Ekyo kye kinaazisasula ekyo kinnattu ekyo. Banyumyamu ebitinga biibyo. Mbayiwa n'agamba munne nti bambuke waggulu gye baba baliira ekyemisana. Ekyamuzimuukiriza kwe kuwulira nga ndibassa ayita banne bonna bw'abandaba bana bamugoberere. Mu kiseera ekyo Mbayiwa n'awulira nga gwe bakubye omuggo gwe bayita tonziriranga temuggwa mwepankanyi. Kubanga mu nsawo ye yalinamu ennusu 6 zokka ze yali amanyi nti zaali zijja kumala bulungi nnyo okuliisa abantu 2 ye ne munne ndibassa. N'ateebereza okukyusa wooteeri bagende mu ya ssente entono naye nga talaba bw'anaakyogera. Ate ng'alaba kijja na kumuswaza. Abeere ng'eyeeragiddewo nti talina ssente. Bwe yateebereza okugamba ndibassa nti ye yazze ategese kuliisa ye yekka nakyo ng'alaba tekijja bulungi. N'atandika okutuuyana.
okulinnya amadaala bagenda mu ddiiro ebikko we yali atandise okubisaza okumu leero gy'obeera nti ava kudduka mayiro namba ne mu maaso yali yatandise dde okutunula bijiijidde ng'embuzi abavubuka dda nga bwe yali tayogerangako n'abawala abo bonna byayogera yali amala gabuliza waleme kulaga nti gamwesibye byamubula n'agenda kasirise abawala nga bagenda banyumya ku byabwe amaduuka ge baalabye ku olwo bulawuzi ennungi embaga ezitanyuma ze baaliko ku lw'omukaaga lwayita mwana kugeya bannaabwe nga bwe bakola bitabanyumira nga bwe bambala ebiteeteeyi ebitanyuma n'emisono gy'enviri egitali gimu. Munnange bwe batuuka mu ddiiro ne bafuna emmeeza ey'abana ne bakkalira bulungi. Omuweereza teyabandaaza n'abakwanga mangu akapapula k'olukalala lw'emmere eyali efumbibwa omwo. Bonna bwe baamala okukasiiga amaaso ne batunuulira Mbayiwa ne bamugamba nti byonna ne batunuulira Mbayiwa ne bamugamba nti byonna by'onoosaba naffe bye tunaalya. Mbayiwa kwe kugamba ndibasa nti tekiba kuba nti nabadde nkulaganyisizza okukusanga olwaleero sandize kubanga mwattu omubiri gwange tegweyagala bulungi era mpulira olusujjasujja ate nze kasita nfunamu ku musujja mba saagalira ddala kulya kumbe enjala emusakata saagala kulya sinza siryemu sijja kulya. Munnanga abawala bonna ne bamusaasira nnyo nga tebasaayo nnyo na mwoyo ye n'abagumya n'abagamba nti buli omu alagirize kyayagala. Wulira omulenzi kyokka mu buli omu alagirize kyayagala nti ye ajja kubabeesabeesa nga bwe balya. Naye buli lwe baabuuliranga omuweereza kye baagala okulya n'alaba n'omuweereza ng'abiwandiika Mbayiwa mulinga awulirira ddala nga gwe bafumita ekitala mu mutima. Omuntu mu buvubuka bwe bw'ayagalanga okwanika ekitiibwa kye ayinza n'okukola ebintu byalabira ddala nti bya kisirusirusiru naye mu kaseera ako n'atafaayo kavuna amanya nti atimba kitiibwa kye. Newankubadde ne munnaffe Mbayiwa yeewulirirako ddala n'agage ng'abawala basabye ebyokulya bingi era muli n'akimanya nti bisusse n'ennusu 6 ze yalina mu nsawo ye. Kyokka ekyo tekyamulobera kubabuuza mu lusajjasajja oba nti bandyetaazeeyo kabbiya banywekereze ku mmere yaabwe. Ate bo bandigambye batya? Munda baagamba bugambi nti ate otutumye lubimbi ne bamutegeeza nti beetegefu nnyo okukwata empaawo. Abo be basajja ababuyabuya. Mbayiwa ate yandikoze eki nga abawala bamaze okwewendulira bamaze okukkiriza okunywa bbiya n'awenya ku muweereza. Omuweereza bwe yajja n'asaba ensimbi za bbiya alyoka amuleete. Mbayiwa n'aziggyayo naye nno lwakuzijjayo kyokka nga si yaziggyayo anti mulinga yeebuuza gy'anajja ez'okusasulira emmere nga talabirayo ddala ate ng'atya okusaba okuyambibwako abawala. Yateebereza okubaddukako ate nga tayagala kufiirwa ndibassa ne gamwesiba ng'ayombera gy'asaka. Yali akyalimu ebyo omuweereza n'amuleetera akapapula akabanja ssente z'emmere abawala gye baalidde. Olwakatunulako n'alaba nti zaali ennusu 9 ezijjudde beddu omutwe ne gumwetooloola ng'atuula tatuula yeetakudde mu mutwe yeerumyerumye omumwa ogwa wansi
asize ebikkowe. Ndibasa bwe yalabanga omuntu afuukidde ddala nnyo kyeyava amubuuza nti Mbayiwa obadde ki? Mbayiwa n'amutegeeza nti omusujja gumuyiikidde. Ndibasa n'agamba nti kaagenda akubira takisi essimu emuddukire emuzzeeyo eka oba emutwale mu ddwaliro. Munda ye Mbayiwa n'agamba nti eyo si ye Entumbi okudda ku njovu gy'owulira. Yasiriikiramu katono oluvannyuma n'azuula amagezi. Kye yakola kwe kusaba ennamba y'essimu y'owa takisi. Bwe yagifuna n'ategeeza abawala nti agenda kupangisa kisenge mu wooteeri omwo agire ng'awummulirako omwo, akubire omusawo w'essimu ajja amujjanjabire omwo. Ekaninkirira ng'akayonso obubiri. Kubanga Ndibasa yali tannamanyigana nnyo na Mbayiwa, teyafaayo nnyo kumugamba nti oba amuwerekereko amutuuse mu kisenge ky'apangisizza, era teyalaga na kusaalirwa kuyitiridde nti Mbayiwa alwadde bw'atyo. Mbayiwa yeegumiikiriza n'abalinda ne bamala okulya. Bwe baamala okulya ne bamusiibula nga bamwagaliza okusuuka amangu. Weewuunye tebaamwebaza, byakulya byabawadde. Mbayiwa yasuubiza Ndibasa okumukubira essimu amangu amutegeeza embeera gy'anaabeeramu. Yalaba baggwereddeyo ku madaala n'alyoka assa ekikkowe ekinene ennyo n'agamba nti ebinaddirira ne bwe binaaba bibi bitya bikale, naye kasita tewaabe bawala baanaaswalira mu maaso. Olwo n'akwata akapapula akabanja ssente olw'emmere abawala gye baali balidde n'agenda awasasulirwa. Bwe yatuuka awo n'amutegeeza nga bw'atalina ssente zimala nti naye ayagala kusingawo ssaawa ye ey'oku mukono alekewo ne tikiti ze ez'omusolo agende akime ssente ezimubanjibwa zimaleyo. Kyokka omusajja asasulwa ensimbi ne yeerema. Oluvannyuma lw'okwenyoolera akabanga akawererako ddala, yasaba omusajja oyo amuyitire omu ku bakulu ba wooteeri. Bwe yajja, Mbayiwa n'amuyitira mu buzibu bwe. Bwe yamala okwerowooza ennyo era n'okulaba ekika ky'essaawa n'omuwendo gw'emmere ogwali gusigadde okusasulwa nga gwa nnusu 48, omukulu n'akkiriza okusigaza essaawa ne tiketi z'omusolo ko ne kaada emukkiriza okuyingira gy'akolera, kyokka ng'amulabula nti singa ensimbi ezo tazisasulira mu ssaawa 24 eziddirira wakukubwa mu mbuga z'amateeka.